Tomanyi mbuno nze mukyala nanyi hotel eno. Bansonyiwe nnyabo mbadde. Ye gwani? Nze Iruda nnyabo. Iruda okola ki wano? Kola ku reception nnyabo. Okola ku reception? Nnyabo. Otuwa ku reception ng'ennyini toyina mu uniform. Ye ani yakuwadde omulimu? Manager yampadde omulimu nnyabo. Manager yakuwadde omulimu? Gwe wasoma ebya hotel? Nnyabo nabisoma. Tondazeemu na art era mbadde mayina kasitoma yazze. Tondazeemu na art eno eraga mbuno oliki oli receptionist. Bagenda. Omanyi ba PR babadde bameka wano. Omanyi ba manager bameka be bakaleeta wano. Oli mutuufu juu. Okitegeera. Kakati nze ekyo kye kinkuumidde eno. Ne ngamba hanze kankole gino egya wansi. Bwe banasanga toyinga eddugala basooka kubuuza manager. Manager bamubuuza nzi samwadde sabbuuni ng'oyo bagoba. Ate kakati nze ngenda mugula wansi. Naleeta weka. Naye mbatiddeko ekintu kimu. Mulina amaanyi okolera mu guno omusana ogutunka guti. Nze mbeewuunya kubamu. Otya. Mubadde ki Jude? Kiki? Omanyi eri mu toilet abasajja gye bafuka. Bona obuntu bwe buti. Gye nva okusiimuula. Ne kati ate bwe nsiimudde amazzi n'engazza muno. Mpulira gawunyo. Daba. Gutungunu Jude engalabi yo tekoze. Okomba otya ku musiru. Mbadde nkakasa. Nze sijja kugonda naawe. Oli mukozi nga nze naffe tukwate bulungi. Tomanyi natuusa ntwala. Wama maama Agonze. Jude nno nga biteeyo. Ensonga eri entyo oyinza okubeera munnaye ayinza okubeera nga y'omu ku banene. Sekendi ni komandi nze maama emirimu gyange wamma nze yenze Jude. Mulindwa. Bwanika nalyo lyange. Nze nkola mu toyi. Nze nnongoosa obuyumba obwo kugamba eyo gy'ogenda n'obeera comforta. Eyo nze nkolayo. Bannaye neewunya manager wana amanyi okulonda abakozi. Yakulabira ddala nga gw'osaana kukola mu toyi. Kuba wenna ofaanana ne toyi gy'okola. Ne kati kye neebuuza omuntu akola mu toyi okola ki wano eno? Bw'osaana kubeera eri mu toyi gy'okola. Nze wona anangidde kulya. Anedde. Nze njagala kuva wano Neatera. Woteeri yammwe. Kewabeere waka wano. Nakoowa wadda. Njagala kufuna kenfuna. Ngende neeyiye. Kati maama woba bwotyo ky'oyagala ebintu okuba nga obitambuzizza bwotyo tebigenda kubanga bisoboka. Tubitambuza obulungi. Manager omuyingizaamu otya? Abantu bagenda tuulya tuswale. Nze sikyaswala. Myaka gyange gino golali kyaswala. Naawe osaana gy'okola. Ne kakati manager n'agenda n'alonda gwe kati gw'otwala ani mu luumu gwe nga bw'ofaanana. Nga nawe otwala omuntu mu luumu. Anyway. Anti yandabanga era nsaana. Anyway. Nanti ye muto wano. Ne buli omu abeere ku mulimu gwe muleme okuddaawo mukudde wano eno mpaye nga abajja wano okuzannya wano mwajja kukola. Mwajja kuzannya. Twajiddwa. Ate nakyo nate nkikiririzaamu kifu. Nyo. Gakayangani. Nabadde nkikiririzaamu naye nakyo kifu baaba. Temumwewuunya. Ezo zembeera ze. Omanyi lwaki? Obwo obusungu bwonna bwaleese omanyi ku makya mbadde mpitawo ne kinsiiya. N'ekigamba nze tokiddanga munze tebansiiya. Bangi bankwanye ne balemwa. Tuluza nti ojja kunkwana bwotyo. Ekyo kyennyini kyolaba ekyo. Kube kuweruka bwerusi naye tekirina magezi kiwowongole kiri kitu. Judy omusajja yayimba oli yadde ng'omu by'omwezi. Atategeera taba na magezi ekitwe kikalu alya walinga kiwaawo kya nfudu. Tategeererako ddala. Ekyo kyonna obwo obusungu bwonna bwaleese wano. Kuba nti muganye ku makya lwaki olowooza atandikidde ku nze. Wadde akwana gwe Judy. Neŋŋaana. Weewanika Judy wessaawo. Nga sisobola kumwagala Judy weteeka mu butaala gamba ogonze oli bitengo. Kakati oyo mwagaliwa naye nga bw'omulaba. Oli bitengo. Nga bangamba situla nga situlooyo. Gwabadde akutwalawo. Bonna busungu ajja eri obusungu bwe na biki na biki abuleeta wano. Ate namwe mulinga abatategeererako ddala. Temulina magezi. Mulinga nga yena bitengo muli wano mukomakola bizima. Ojja nonkabira njala nze nfumba wano gasiya. Nze nfumba. Ngenda n'okugenda balabi. Judy oli bitengo. Judy oli bitengo. Temulina magezi mujje wano ebigala. Mpozi ng'oyagala kutema musaala gufuna gw'okoonako. Ye nga tugende wa manager. Nemanyi temutegeera. Funa gw'okoonako. Babavumye temutegeera omusikazi abawewudde ngezako babuulira nti abadde ankwana era temulina ddala bwongo. Oli ndongo. Mutwale eri bikateni bya geyeena birabe ebisigaali. Ndongo oli bitengo Judy. Naawe Florence onvumye. Ojja kunoonya gw'osaba ssente wano enkya. Nkoye n'okunkuula
ebyo bye munziba bban waliwo omuzungu eyazze okiwulidde omuzungu yazze ebyo byonna abadde anvuma kunjagala anjagala akuba yeekoza nja mufunza mwe mulindeko munaawulira nga zaabika emipiira anjagala yo nonna laavu ye munvumisa nakulonda mutoyi kuba kyayisa mwe muleme kunjagala oba bonna bukodyo bwe bane muzukulu wange mujebale kale mpolampola tukitwala mpola wabula nno kojjaawo yazimba omwana yazimba yakojja yazimba yategeka sente yazikwataganya mpolampola n'akola ekintu ekiriyo era kyembadde mpulaninga nti we tuba tumaliriza okusoma nze ne Robert tumuyambeko akakaseti yasomeseza bwereere awo nno muba mukoze bulungi fiizi ze tuzizzeewo sobole okulaninga hoteli ye bulungi kifadde twagala nze ne Robert era tuba tukitensaako buli lunaku tukyogerako awo nja kuba mukoze bulungi kubanga ndaba ekintu kye yategeka kyamaanyi kirungi bantu wonna wonna bannange nze mbadde nkyabeereeka nga simanyira kintu kiri eno nga mpulira tugenda ku hoteri kojja yazimba hoteli yenene naye ekisinga okunewunsa jjajja ate yali amubonyabonya ng'ate yali musajja kojja musajja ali hardworking ne muganda nga awummula emirembe saagala tumwogere nako togwanga mumize ekyo gyakwenjera yenjera tambula era olutegedde nti ndi eno nojja mbadde nkunoonya kulikayo mwana navuddeyo waali bukuluma obuliwo obulwadde ng'ani omulwadde ffe twategeera nti wali mulwadde mubijjawo bwe baatugamba mbundi mulwadde sirwalangako naye kale ekyamazima bwekityo bwentyo bwe nagamba Jona boosi waffe yankubira leero Judy nefulo banaye mweguddeko kati obudde gy'okolera ozze onoonya Judy olw'okwewagawulidde nti akomyewo kyava babasala ssente simanyi nakumanya nti ono alinywerera mu bufumbo ono kakati olaba ekyo ekyobulwadde nakikozesa nga katego nakikozesa nga katego omanyi nali nkooye embeera ya wano sikooye hotel sikooye bantu baliko wabula nkooye omuntu aliko ono maneja wamuono maneja nga ali gwakwagala yali akukyunyuziza eyo maneja temumanyi byeyankola singa ntandika okubyogera bwenti mwewuunya n'okwewuunya nengamba nfaaki kangende mpummulemu hoteri ya mukwano gwange si kitange kuba Jona kyenkana bwe twazirunda nengamba kati awo Jona mwakula mwembi kukula oba n'okukola bino twabikola ffenna kyenkana bwe kiringa omukwano gwava mu lukwane gufuuka oluganda kakati Jona bwankubira nangamba Judy kikinga tokyakola biki nemugawana ndi mulwadde naye bwe naterera nja kujja kati mba ndi eyo ndowooza n'ateeka maneja wammwe ku nninga Judy aliwo ebintu tebitambula jjukira nabireka mbirekedde Tamimu aligira nkolerawo naye nga tabitereeza tuyo abantu bazigenda kungulu azireka ziddugala Tamimu abisobola ebyo naye tolaba Tamimu guli si mulimu gwo gwali gugwo kakati ate nga teri asobola kugukola kugutuusa wengukolera okitegera kakati awo kyennakola nga bankubira mba ndi eyo nga maneja ajja kakati olaba wali we tubeera waliwo bizigo mingi bwegiti miwanvu nze neewuunya n'okwewuunya waliwo abaana myaka 5, 6, 7 kakati nga bw'omanyi nti abaana booza engoye na biki n'abantu abakulu naye abaana weya zibatuukako ne baanikawo engoye njagala ogeraageranyemu omwana ow'emyaka 6 watuuka n'ayanika engoye Yesu mwana omukaka kwange abakomanga wano kakati waba atuuka n'awanika engoye waye yeba ekomanga wa era tebampanvu eba nyimpi kati jjukira ate bw'ateekako engoye neekola ki nekira ddala kati firimu eri wano maneja ajja anjigga agenda luumu ku luumu muzigo ku muzigo bannange Judy abeera wano nti ye waabeera naye omuzigo gwe guliwa nti weeyongereyo mu maaso
ng'agenda kati ngenda owulira boogera ku linnya lyange nange nenfubutukayo nenzira mu mulyango nani oyo yannoonya kaakati ekyanneewuunyisa kyali ekintu eki kimu mbuuza ki muleke awummule mirembe naye maama era kojja yafuba amaking sure nti buli kimu kitambula bulungi wadde yafesingamuko challenges challenges ebyo ebintu ebyo binsumbuwa oluusi mba sibitegedde yafunamuko obuzibuzibu naye yafuba okuba nti kino akiyimiriza ku mutindo ye challenge kabala naye ndowooza n'abaliwo bonna si bantu bakozi bulungi kusinzira ate ebbanga nkyalinawo tonotono lyembadde nenzizeewokko naye ndowooza byonna bitambula bulungi bakozi nnyo era omuntu ayinza obbakyankalanyanga muntu muyombi muntu tabawa kitiibwa ate mukyala wakojja wammwe mwali atya akola maneja nga ajja ayita mu waya bali abaana kwe baanika engoyi bwati omanye okubanga teyewese namuyadde nga ayita mu butereevu ati nze wempita nga nkotamye bwenti jukira ziriko nessuuka zisse omwana ow'emyaka omukaaga atuukayo era bw'agiyita mwakka naye ate ye teyakka namuyadde nze kikyasinga okunewunyisa ge mazima gennyini kakati laba ekinewunyisa ekirala kiriwa kakati bw'atambula bw'ati ayita muwaya atuuka ku muzigo kwendi jjukira nze ne mulyango nyimiridde ninze kulaba ani oyo yampita ani oyo yannoonya bwe yatuuka mu maaso gange alina ekisawo ku mugongo mukirimu ssente bwe yatuuka mu maaso gange naye kyakola yagwa ku ttaka n'afukamira n'asooka ajjayo bbaaga nanga olaba Judy eno ensawo erimu ssente nemugamba ate sente amazima genyini zebabuulira ekyaddirira nemugaba sente zibe mutabani wange wuyo omutabani n'ayingira nange nenkola ki nengoberera nange nengoberera mukugoberera yajja yavula Judy nyamba Judy munange omulimu bakwetaaga bekwetaaga ku mulimu munange komawo munange jangu yajja yavula niwakadda ku mulimu katutandise kuzanya buzanyi wazze utoka ti olina mukwagula ye mbulido yita manager abadde ki manager ze kampuganda gozana mwe mukole kati zose kachi Judy azera atuka zara Judy tongana lekanje ndi mukwano gwo kale sagala katemba mwe ulira nabagamba ati nabagana okubeera mu kifo mutalina kubeera sagala kunza mu katemba mwono w'ekisimu ngenda kubasala ssente ate manager labayo no abeera eri mu kawofiisi eri ono omupimpyo manager akolera ddala abakozi bano bakolera ddala ate kojja abasasula bulungi ate in time okitegeera kati kyova abafuba nnyo okumusanyusa tebakola kale bakola perfectly obwo bwoyiteekamu obwo oluusi mba sibutegedde kyenkugambye naawe ojja kumpa nnyo obuzibu ate mba ekyeŋŋamba mba njagala nange ekyoyogedde mbere nga sisigadde mabega lwaki mwe temwasoma nammwe kati ate kati kyomimbuuza kyengezako otegeeza bagezako kukola ekintu nakikola bulungi okusanyusa bosi waabwe kuba kojjawo okola bulungi ekintu kinamulabako abongeramu akola ekintu obulungi amwongeramu olaba nange omwana akakodeko okutereka abakozi tamanyi naye bwe yandaba bannange kati anjajjadde bulungi banne olaba bwe nnyirira kati wafaanana jjajja bayira ezotamufaanana olaba kati nange afaayo omuntu gwe yali tamanyi andabira tanjuliza na kintu kyonna nti oba nzijulire kyennava mane musajja mulungi newunyiza ddala batamwaga manager twali tulina bye tuliko kati nga Judy yerabira waalina okukoleranga nga yerabira waatya musiru nanti munnanga wagenda gye wagenda n'obwongo bwano batukyategeera mirimu badde neerabiranga bandagawo mulaga mbadde siri mumulaga mumulaga kimu ekyo mumanyi okukola kyatamanyi kukola olaba manager Judy ayeta tajikana mjangu kumutwala mutoyi nenya omulimu kulemye kwenkugobye tokyasobola mirimu mwembasaze ssente emitwalo ebiri naawe emitwalo ebiri tongoba nakadda abaana bange bali bubi omukyala ali bubi nsansira tokyasobola kukola tokyamanyi nakukolera nze sikayana nabyennyanja kuba ndya birye
Bulira. Mwe basaze emitwalo 2 gwe wobo mulimo kyagwagala. Gezaako yangwirizo jukire gyo yino okukolera. Ekyokubiri nawe kusaze emitwalo 2 tewali kuwoza. Mujja kujja mu office musaini ngedi muzifunye mudde gye muyino okukolera. Nakadda sinnakola yo n'ekikumi osale ebyo. It doesn't matter gano mateeko gamanyi bulungi. Nago tokyagajjukira. Nkujjukize. Nkwongedde emirala 2. Tata ngajje gye muyino ngajjukidde gibe 2. Obirese. Kiki? Jude. Mugirira waggulu akasajja kyekikaleese. Jude labayo. Naye Zahara mufu nnyo. Zahara abadde agenda kuweerayo ddala by'obadde otunyumiza. Sikubeera mufu. Katulaba. Sirika okwongera kwasama bwasama. Igwe kitutegeera. Anti nina okwogera amazima nze teba. Lwaki temutegeera? Ani kano kagenda kunsala simu. Sirina nze naafunye mwezi kagalasi kati ogera sala ki? Oge bazisala bati. Kijawo kantamyanza akakasajja. Onwe kayimpayira nga akataagala. Kakula kekekkiriza. Nyo bizunze ngambo nayo. Byakazunze ngambo bizunze ngambo. Tonna wakadda, toina ze wakoze ate mubasala. Ubwo mwezi gugweko nga ndi mu negative. Ndi mu mabanja. Nabeera okukolererako. Akasajja katanegende. Ngenda gamba Jona. Ena mugamba nti alo manyi tukyuseemu. Manyi nze muwa amagezi. Sijja kolagana n'abantu batategeera. Nkagumiikiriza ebbanga. Owange! Baba Katiibwa. Nze ndi nazaalawo ndi maama wo kyokka ompalabanyako. Nedda maama nawe onsobedde. Nkoze eki? Abakozi bonna. Olero basaba biki? Kati toyagala nzije wano kwoteri ya mwanange ndyewo mmere. Siganyo. Osobola okusaba emmere gy'oyagala. Kati obadde oyagala mmere ki maama? Mbadde njagala muwogo, olumonde n'amatooke amayuuni, enveeze bampadde obuntuntu bwe buti nze obwombulya. Nedda maama, eno hotel etunda bintu ya chips, baga biki. Nekati amatooke ne lumonde tebiriyo. Baga, ni chips. Byebiki nze tomanyi mmere gyendya. Mati sije bampa. Tetulisi wagifumbye waka. Nkoze buli okujja nze njala ennume kubanga mwe mwagala nti n'okuba. Nedda maama emmere y'enganda gy'eri ewaka. Oba oze ku hotel osaba birala. Kati wakiri bampe enkoko bampe ennyama essowaani ejjuleko mmatire. Tetuganye kati tulya mwana wange. Kati maama, nkusaba kino. Nkujja eri mu baana tuleme kuswala. Nze siswala mu kulya. Kati Robert, mbadde nyina ekitenso. Onnyambeko oyogende jjajja asobole okuva kweno hotel. Wakiri tumunyigirize adde waka. Liita kubuulire nze neesonyiwa bajjajjaabo era ndeka ebintu ebikwatagana n'okwogera bajjajjaabo yogera nabo mwesootinge mwekka nze oneesonyiwa. Olaba Robert, ebintu byogamba nti bajjajjaabo si byagala kubanga oli abajjajja wange nga te naawe jjajjaawo kuba tata yazaala taatawo ate yazaala maama wange okitegeera. Kati leka gamba nti bajjajjaawe ekyo kimpisiza ddala nsaga ebintu byakweboola ffenna aba bajjajja baffe. Kati kino kintu kyakutensagana okitegeera. Kati kyensaba osobola okuŋŋambirako jjajja ave kweno hotel adde ewaka kuba tanisa okyankalanya wano abantu abakozi bakomplaininga ebintu bitanisa okukola ki okuba nga tebitambula bulungi. Yogera naye nze bajjajja nabeesonyiwa lwa nsonga jjajja oli we natandikanga okwogerako naye jjajja kano akantu kino kikyamu kyusaamu kwotera abakozi bagenda kino kikyamu tubakikola bwe kiti yatandikanga kunyiiga olumu ne tubanga tuli basanyufu olumu n'anyiiga olumu n'avuma ekibi gwe wamuleeta wano kyenkugambira ogenda omugambe gwe lwaki wamuleeta wano. Nze namuleeta just mulambuza wootero samuleeta kukyusa mpisa ze kati gwe kyenkusaba kiri kimwe Liita tambula fununa jjajja oba omusanze mu kolido oba omusanze wa mugaya jjajja kino kikyamu nenzi bajjajja nabeesonyiwa ono tubadde tukolegana bulungi saagala tukyawagane. Okulya tekunswaza kubanga omuntu atali aba mufu nze ndi mulamu nina okulya. Kati maama mbadde nkusaba kino kimu woba ngoze ku hotel eyo ngenda kukwasa omwana agenda okukolako buli kintu ekyoba oyagala naye nga bampa essowaani ng'ejjudde sifuddeyo oba oyagala ejjudde oba ekola ekya n'okutwalako ewaka osobola okutwalako naye ate okusinga okujja n'oganira abantu bwe bati kubanga ate munyabo bosi yagamba tupima bwe buto obusowaani nga mbuwaani ono omwana wange nina okulya emmere gye njagala buli kimu tayina kummalako mirembe naawe. Maama siganye naye kati kyenkusaba kiri kintu kimu mbadde nga nseka zikolera ffe tulye n'emyaka gyegyo nindyako byange
amasagala abantu bantwale bubimbu nyomba ne mama wange nekyenkusaba kiri kintu nedda kati mama asaba kusonyiwa nedda mama nedda mama sikyendiko nembadde nkusaba kintu kimu nedda mama asaba kusonyiwa nembadde nkusaba mama soko gye sijja kusonyiwa kabakolera ebyokulya genda ogambe balo nti no mama nabamumye ebyokulya ndaba bakinamusanya nedda mama wulira kyenkusaba kiri kintu kimu kabakolera ebyokulya byonna byoyagala odde waka nkwegayiridde driver wakindira awaka nsasibwa nomba swaza sinze nakere nkyanene bampiche driver akutwale waka banga nze sigenda kwagala na bintu ebyo abakozi bonna bakyankalanyiza kubanga ono omwana wange namuzaala mama kabagirete mmere gyoyagala yasisanga omuntu omulamu yenna ayina okulya ndirya nfudde nedda wakiri adde mu kyalo nzi kyembadde ntensa kubanga tukuze tulina okulwaninga ki bizinesi yakojja ogiraba eno hoteli yakojja tulina ogirwaninga bulungi naye jjajja wagiyingiramu ebintu bigenda gootaana ate sikyagala okiraba Robert yes nkiraba naye nze nkyenjaga olaba nze ekyo nkitegeera era nsobola okwogera singa abadde omuntu gonagamba nti kino kikyamu nakikyusirizaawo mbadde nja kukyusa naye jjejja oyo n'oli kati nkyendabye nabo tebalina njawulo balayika bonna bebamu lwansonga ono naye bwe natandika omuga nti jjejja hoteri tebagendayo buli lunaku oba abakozi tebaboggolera oba abantu bawe respect ngo basanze ku hoteri ajja kunyiiga naye atandika okunkola ebikyamu no kati nfunye kye tuba tukola tugenda aba nani tugende babiri tugende tumukonvinsinga ate kugambize saagala kwogera naye kintu kyonna kikwatagana kyamu kya ya hoteri ate nga tugende babiri jjajja nze njagala mujjawo wano anti kati yes anti mugambe gwe mutuukire ogambe nganze we nagamba ko kati ono gwoba omugambako mugambe nti jjajja wali toliiwo naye ebintu babikola bwe bati ne bwe bati jjajja oli yagenda okufa naye nga kwote takyagendayo olw'ensonga empisa yali akyusiza empisa nga batuka kwote abantu abakambuwalira so kati nono bwoba omugamba lwakiriko naawe ono kanyigireko gwe nga nange oli bwe yali anyigidde sikyayagala muntu nze kubeerawo ng'omuntu tukyakolegana kyoyagala banyigire nze no gwayinza obutakunyigira kiri fine njakogera ne jjajja nze wano omulaba naye bw'anaatandika ajja kutandika kimu bibiri anangire dadi wo si yakuzaala simanga biki njagala buli muntu mbeere nga ndi naye bulungi nga bwe nkusanga ne nkubuza liita oliota nga tuddamu ng'onziramu bulungi jjajja bwe musanga mukoli n'omuga jjajja wasuza otya nga nziramu bulungi dadi bwe tutyo sikyagala kubanga omuntu nkyawagana naye olw'akantu akatini bwe kati wotero dadi yabikola yabizimba yabikola so saagala alowooze nti nno oba neefudde kirala oba olwoba nkuze ngenda kukola kikutwala hoteri oba naabagoba no njagala dadi mbeere nga nkolegana naye nejjajja nga nkolegana naye nawe nga nkolegana naawe so kati kwate ekkubo ogambe jjajja kale nja kwogera ne jjajja tulabe ekyokukola mwese otinge nze tonteekamu amanyi nze sibutya nja kwogera naye tulabe ekyokukola anaani ate neera Robert akindeseemu naye ono jjajja njamukakasa nze njamulangira ddeyo eri mu kyalo oba abeera eyo oba alima biki kuba kati bizinesi yakojja saagala egwe njagaliza kojja kuba afuddeyo nnyo okutulabirira afuddeyo nnyo ate jjajja ye ayina intentions ezize ye yekka nja kwogera ne jjajja kati nja